Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe abaana abawala. Ensonga gye tugenda okwogerako kuba gye njagala obbabuulira ensonga yammwe yakwefaako ku nsonga y'endwadde ezo ezibakwata wansi. Tuziyite ezo Candida, kale infection zonna ezibakwata wansi awo ze njagala twogereko olwaleero. Naye nga situnnaba kugenda mu maaso, kye mbadde mbasaba waliwo channel empya eriko vidiyo eziraga ebintu byonna eby'okufumba, engeri gy'ofumbiramu omusajja, engeri gy'okwatamu omusajja, ebintu byonna ku ebiri bigenda kuba bigendako n'ebirala. Naye kye nkusaba gwe wenna nga tetonnaba kugenda mu maaso, kye nsaba genda w'osaakingira teekamu LN256, teekamu LN, buukawo space oteekewo 256 osaakinge. Channel yegenda kujja gyegatteko eriko ebigenda okuyamba naddala gwe omukyala. Bigendagendako bingi ebijja okuyamba mu ngeri yonna. Kakati olunaku lwaleero abakyala kye njagala twogeremu, waliwo ekintu ekyankutteko nnyo nnyo. Omanyi ebintu bino bye njogera mbijja mu mmwe kuba njogera nnyo nammwe naddala ku WhatsApp yange nga bwe njo gibawa nga mmaliriza. Kaakati abaana abawala bannange muli bubi, naddala mmwe abaana abawala abatali bafumbo muli bubi nnyo ku nsonga y'endwadde ezo ezibakwata wansi. Ezo zemumanyi nga Candida, enziku, kabootongo, endwadde eza buli kika ezo bannange mbi nnyo. Mujja kujjukira nti endwadde ezo mu abakyala ezimu tezibaayisa na bubi. Osobola okubeera ng'osiibwa naye nga tofaayo n'obeerawo olw'ensonga nti tezikuyisa bubi nga tefe abasajja. Jjukira abakyala bangi mugenda ne muvaayo n'ogamba nti mbadde nafunye omusajja ankwana naye yanjagaddeko lumu n'adduka. N'otabeerawo kulowoozamu n'ogamba naye lwaki adduka? Nafunye omusajja bannange alina ssente, alabika bulungi, naye yanjagaddeko gumu n'adduka, talina kye yannyize. Ebiseera ebisinga abasajja abo badduka olw'endwadde ezo ze mubasiiga. Okitegeera, mubasiiga endwadde ezo okutakulibwa oba okwesiibwa, n'aba ng'asiibwa akantu ke nga yeebase ku ggwe n'amanya agamba nabijjeewa n'amanya nti yeebase ku ggwe. Kati n'olwekyo abaana abawala kye mbasaba, bwe muba mwagala okubeera obulungi, obutafuna bizibu nti ofunye omusajja akudduseeko mangu, kyetaaga weefeeko nnyo. Ate nsuubira nabagamba ekintu kino nabyogerako ku ndwadde ezo eza Candida, kabootongo, biki. Omanyi abantu abasinga abababuulira ebintu tebababuulira mazima. Ebiseera ebisinga tebababuulira mazima. Ekyo nkibabuulira njagala mumanye ezo endwadde ezo, ezo endwadde za wansi zeetaagira ddala okujjanjabibwa ddala ng'oli siriyasi, nga si kubeera ku lino ddagala lino eryo tuliyita eryo lye mufuna tikusimanyi kusonsekayo galiki, simanyi kukola biki, ebyo bye bisinga obbakonya. Okitegeera n'obeera ng'omanyi mbu wejjanjabye kumbe tewejjanjabye. Kati nze kye nkusaba kiri kimu, gwe wenna omwana omuwala mpuliriza, kuba ffe otulaba osobola okufuna obulwadde obwo nga wabujje ku mukazi n'oba ng'osiibwa wenna n'ofuna obuzibu, amabwa ne gajja n'otaka okutonnya omusaayi, amasira nga gajja mu kantu k'omusajja nga mukitegeera. Naye ng'ekintu ekyo yakijje ku mukyala gwe yayagaddeko, oluvannyuma lwa nnaku 3 n'afuna obulwadde obwo. Ffe abasajja tugenderawo mu ddwaliro oba mu kiriniki n'onyonnyola omusawo n'omugamba munnange nsiibwa bwenti ne bwenti, n'akubuuza nti kiki, n'omunnyonnyola nti nafunyeyo omukazi bwati ne bwati yankoze kino, nti oba nabujje ku toyireeti oba ku bifo eby'enjawulo ebikyafu. Era ffe bakuweerawo empeke. Kati nga ffe abasajja
bakuwa empeke n'ozimira n'oterera bulungi nnyo. Weeba mpiso n'obakuba empiso n'oterera n'otaddamu nakuwira kantu konna mu nnaku 3 oba 2 n'oddawo bulungi nnyo. N'amabwa agabadde gakutte kantu ku mutwe ne gawona. Olw'ensonga nti ffe twefaako ate ekituluma nnyo kitegedde. Kati omusajja wamala okuwona bw'atyo obulwadde obwo aba taagala kuddamu kwogera na mukazi yamusiiza obulwadde obwo, aba taagala mulaba kabawulira obusungu. Okitegeera kye kibaleetera abasajja okubaddukako ebiseera ebisinga. N'omanya nti nfunye gaayi wakabi alina ssente naye nakwagalako gumu nadduka. Kati ebiseera ebisinga endwadde ezo zibaddusa nnyo kuba ffe zetuyisa bubi nga badde butukutte tuddukirawo mu ddwaliro. Kali n'olwekyo abakyala kye mbasaba, olaba nti kituufu owuliramu okusiiyibwa oba ng'ovaamu amazzi agatali malungi, genderawo mu ddwaliro, amalwaliro ago amazungu oba kilinika ennene. Nnyonnyola omusawo bulungi nga totya. Okitegeera, nnyonnyola omusawo, mugambe musawo nsiibwa bwenti ne bwenti oba ninamu ekizibu bwe kine bwe kiti wansi naye nfunye nti okufuna ku ddagala oba empeke ezijja okunjjanjaba ekintu ekyo. Gwe tomunnyonnyola nti simanyi nti ate nyenze n'egundi biganye okuwona. Gwe yogera bwogezi dayirekiti omugambe njagala ku mpeke zino oba ku ddagala bwe liti mpisibwa bwenti. Baabasawo babitegeera, amanyirawo nti osiibwa bwoti ovaamu amazzi agagira n'akojja kuwa eddagala. Oba si kyekyo asooka kukebere bulungi amanye nti olina kabootongo, olina kandida, olina infection bwezo ezakika bwe kine bwe kiti, kwegamba akubuulire. Kuba obwo obuwuka bubakwata nnyo, bubeera wansi mubujja mu toyireeti. Obulala babo basiiga kuba n'abasajja babusiiga, babo basiiga n'obufuna asobola okugenda omukazi gy'agenze gaabulina n'akomawo tenaawe ekiro n'akwebakako n'abukusiiga. Okitegedde? Era bw'obeera wejjanjabisa gwe omukyala awulira, jjanjabisa n'omwami wo naye mugambe agende bamujjanjabe. Ekyo kimanye. Okitegeera? Ng'ovudde ku mwami wo n'omuntu yenna gw'osula naye mu nnyumba eyo ng'omanyi nti mugenda mwenna mu ttooyi bamujjanjabe. Kwegamba mwenna waka babajjanjabe mu abakulu, babajjanjabe. Kuba gwe kasita onejjanjabisaako wekka ogenda kuterera naye ate onaddayo mu kinaabiro kiri n'oli munno kyagendamu bugenda kuddamu bukukwate. Okitegeera? Oba kasita onejjanjabisa ng'omwami wo naye ng'ataabulina agenda kuddamu abo kusiiga ekiro ekyo buddemu bukukwate. Okitegeera? Kali n'olwekyo kimanye nti wejjanjabisizza naye ne famire eno nayo gijjanjabise. Bwe bakuwadde empeke n'abaana bagulire. Okitegeera? Mumanye nti mwenna kamufune eddoozi, manye nti eweddeyo, muteredde mwenna ewaka mwenna, kati mukuume buyonjo bwa toyireeti. N'omusajja ono amanye nti okuzungazunga mu bakazi ajjayo obulwadde obwo ate nabubaleeta. Kati naye omunnyonnyole bulungi akimanye, amanye nti oba agenze kwenda afune engeri gye yeegaadingamu oba abyesonyiwe abeere ku gwe mukyala we w'ewaka. Naye nga endwadde ezo bannange si nnungi. Abaami bayisibwa bubi nnyo 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 nno, kibayisa bubi okwagalako n'omusiiga obulwadde obwo wansi obusiiwa. Okitegedde? Oyo kandida, kabotongo, enziku. Wali enziku munnange oyinza okugamba nti enziku yabula nti temugira naye abaana abawala mulina enziku, ekyo mukimanye. Tosobola kumanya nti ogirina kuba gwe toyisibwa bubi. Ojja kusanga omukazi nga ye agamba nti bannange bwe bantakula wansi bampulira bulungi, bampulira okusiibwa okunyumira, kumbe bulwadde bw'olina n'otamanya. So kati kirungi nnyo newejjanjabisa. Kati n'olwekyo kankikomyawo, just njagadde mbabuuliriremuko kuba bannange kisusse. Goyinza okuba oli bulungi ng'oli muyonjo tolina buzibu bwonna naye waliyo munno ye ng'ali bubi bambi. Okitegeera? Nga oli musajja mugenda kamuddukako tamanya ekiso kyavaamu nga si kirungi. Kali n'olwekyo mmwe bensinga okugambako genda mu ddwaliro bakujjanjabe, ogenda kutereera bulungi nnyo nnyo nnyo. Gwe omukyala oteekeddwa kubeera muyonjo essaawa yonna. Okitegeera? Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kumpuliriza, mwebale kubeerako ku channel yaffe Kyayiti, mwebale kugyagala. Njagala n'eri channel yaffe empya bambi mugyagale kuba nabagambye nti channel nina 2 zokka Kyayiti n'eyo eyitibwa LN256
ya gigendeko ebiriko bipuleyinge wegatte ku channel gyegatteko nyiga akamyufu gyegatteko buli kimu jjukira eyo waliyo video zokka zenteekayo okitegeera eno audio eri videos ezigendayo mu abakyala nga mbayigiriza ebintu byonna okufumba kino ebiwonya sukaali ebiwonya ki byonna ebikakkanya kale ku ndwadde ezo nja kuba mbiteekayo ebibayamba okukuuma emibiri gyammwe mu abasajja batalina maanyi ga kisajja biki ebintuntu biki byolina okulya ebijja okukuuma emibiri gyammwe byonna mbiteekayo njagala nnyo ebintu bino mubiyige mumanye embeera gyolina okubeeramu okitegeera bwe kityo bwe kiri nga naye bambi kyembasaba abaana abawala mwefeeko bulungi nnyo gamba mubeere bakujjukujju mulekerawo eddagala lino lyebabagamba eryo simanyi kozesa kino kozesa kiri simanyi jangu ogule kino gula kino ojja kuwonya ojja kuwona okusiibwa ojja kuwona okuvaamu amazzi agawunya ebyo bibisinza obbakonya bikasa n'olowooza nti wejjanjaba kumbewa obulwadde obwongera kutabuka kati n'olwekyo genda bugenzi mu ddwaliro bajja kukebera bajja kuwa eddagala wejjanjabe ne banno bajjanjaba bali ewaka ogenda kutereera obuzibu obw'okusiibwa wansi okitegeera buli kimu ekibeera eyo nga banyonnyodde buli kimu genda bakujjanjabe naye ne banno batwale mwebali kubeerako Kyayiti YouTube channel yaffe ennamba ya WhatsApp nsuubira abasinga mugirina kuba ku audio eziri wansi eyo ku Kyayiti ennamba nagisaayo nsuubira mugirina ya WhatsApp naye ne Facebook yaffe weeri eyitibwa Kyayiti page so gigendako nosako kyoyagala okuŋŋamba nja kuba nkiddamu bulungi nnyo mwebale nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi